Eno you wake up call mu program etuli omukeze. Lwaki tetukubira? Lwaki tetunoonyako ku ayigiki? Kubye enguzi? Kubanga enguzi eno itulabye bangi nabo babakutte. Enguzi kisobokera ddala. Bayogedde ku nguzi. Ate tulina kitebe. Bagenze kwekuba mu ttooki ate tulaba essiga erimu erikola gavumenti ya parliament bagamba wenzija mu office naawe. Hello. Munnange oli otya ayigigi? Ndi bulungi munnange. Nkubiddeko wano kuva ku Pala FM. Kakati munnange ayigigi gyebali emirimu gy'okola. Nkale nnyabo kyembadde mbuuzaamu katono nnyo. Nalya kyembadde mbuuzaamu otangaze ku ggwanga katono nnyo. Minisita bali omunsi ayogeddeko n'atugamba mbu enguzi. Minisita bali omunsi agambye enguzi obuli bw'enguzi bagenda kutandika okuteekawo enteekateeka nga te omuntu tasisinkana muntu na muntu nga bakolera ku digito. Olowooza egenda kukola eno bwete eno enkola? Era nawana mu Uganda w'enkola bali bulungi there institutions nga biri ku digital. Oyagala kufuna visa apply online. Kakati oyagala kufuna mulimu apply online. Oyagala kufuna driving permit apply online and pay online. Ndio tuli kusinkana muntu. Osasuna mobile banking, osasuna bank mobile banking application evera online. Ndio kusinkana chi. Okay. Okay, kakati ayigigi olowooza ofisi eno asigala ekola singa eno digito ejja bweti? Ofisi yange kikulu kirayo kumalawo enguzi. Bwetumalawo enguzi nerekutu. Okay. Naye kikulu erina okulaba nti n'esisitimu zikola bulungi. Esigalawo okulaba nti esigale nga ntono. Sinene nnyo ati enguzi mulimu munene kuli awo. Okay. Kiringa bw'onooteeka amasannyalaze mu nnyumba. N'oteeka amasannyalaze mu nnyumba nga diriyo omubiri kyeka embeera. Nekukyagula ki? Omubiri tulina mafuta na kaano. Ogulako gaakwekumbisa. Okay. Kakati ayigigi akabuzo kange akalala. Era yayogeddeko ko n'agamba nti abalidde enguzi baanikibwe bategeerebwe. Bannayuganda babamanye bulungi mu butuufu ono muli wanguzi. Alipoota wakozeyo ku alipoota eraga ku balyake betulize tulaba nga babakutte tugambe nga Honorable Mawanda, Honorable Namuju n'abalala. Waliwo ka alipoota ekoleddwa? Of course, tutwala mu parliament manya mungu kooti omuntu. That is public information. Abantu babeera mu kooti abamu bawangula abalala kooti nebajeereza naye nga tetubatadde mu kooti. That's the public space. Buli muntu aba akola ki? Abalala betusesemya ssente era tuboogera bulijjo kikulu twamusesemezza biliyoni bweziti. But more importantly, always Parliament report emirundi eri y'omwaka n'abaana bagubwa ku mulimu ensi neetegera nti ono takyaddayo ku mulimu era baba bamanyi takyakola ki takyakola. So information that are public information ziri public space. Okay. Kakati oyogedde ku ssente ezikomezeddwawo. Abamu nga bagamba mbu ssente ezikozesebwa okununula ezo eziba ziri mu buli bw'enguzi ziba nnyingi osinga zibakumyawo. That is true. Kisoboka. Kubanga ne mu kooti oyinza okuwalira omuntu nti yakubbireko oba yakubye oluyi. Ssente z'okozesa okumuwalira nti yakubba oluyi.
toyanzege mama nkale toyanzege tukwagaliza olunaku olulungi eno ye wake up call mu programu etuli omukeeze. White Star Magic Premium ye sabuni w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco. Onayongera ku byewuunyisa bya mukyala wo. Gula White Star Magic w'obuwunga okuva ku dduka erikuli okumpi oba supermarket. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. The search for Miss Uganda 2024 is on. Get ready to be wowed by the girls' intelligence, charisma, and big dreams. Who will be the next Miss Uganda? Find out starting 10th May every Friday to Sunday at 8 p.m. on Makula Chika, exclusively on Star Times. For more details on how to join the competition, visit www.missuganda.co.ug or visit Star Times branches. The show is sponsored by Comfort, Nanjing Hotel, Kira Motors, Sheraton, Uganda Airlines, and lead sponsors, Grace Textiles and U-Home. Miss Uganda 2024, true Ugandan beauty. Wandyagadde okutondawo essomero eddungi. Nkwaniriza mu ssomero lyange. Wano buli muntu aweebwa ekitiibwa era tuli kyakulabirako eri abayizi. Tetukkiririza mu bikolwa bya kutulugunya. Ffenna tukolera wamu okuleetawo essomero buli muntu mwe yeeyagalira. Essomero lyange eritaliimu kutulugunyizibwa bye biseera byange eby'omu maaso ebitangaavu. Raising Voices. Oli wakati mu program etuli omukeeze ekuleteddwa ku birungo ebisatu eby'enjawulo ebiri mu ccupa ya Mills ebisatu n'eya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa abali ham. ate awo njogereko ekyekirala sobola okugenda n'okwesa obukadde 9 okufunayo obukadde 2 Fresh Mind International. Manyi ayijija ayina ensonga gyayogedde nti enkola ya digiti ejja kulwanyisa enguzi butereevu. Nezijukira omuntu eyawabula ku ngeri ya poliisi aba traffic. Tulwaki tebabatungira ebyambalo ebitaliiko nsawo? Omuntu waba ali wakubba ne waba talina nsawo abba. Andikati ayijijaga enkola ya digito olinga aweza sente. Kyagamba tebabba ku bujja ku internet abantu babba sente z'abantu bazikaliza ku account. Sagadde kimubuuza tubireke ebyo. Fresh Mind International Limited bakugamba kimu nti oyagala genda ko mitala wa mayanja kubeera nga ate wenogera ku nsimbi ogenda okuba ekyeyo. Ogenda okuba ekyeyo mukwano gwange genda otambula ne ba Fresh Mind International Limited. Osobola okubeera nga mukwano gwange embeera ogikyusa mu K Uganda. Oyinza okuba nga wano badde ositula emigugu ng'ogisitula mu bukwano ng'ogyeri ku mukwano akeri mpaka iri eri noveno n'otuuka paka eri mu bagundi wajja nati Musa n'otambula nga gwogisitula naye nga akasente tekabwera. Genda ogisitulire e Dubai nga tena akasente bwe kali bakugaya betega back leaders ne kago handlers babatwala Dubai akasente kalungi ddala. Bike delivery riders ovuga nga bufuna sente tenga bwonyumirwa abantu bagala zinyo zi bike genda ofune nawe akasente kalungi omusala musava bagala basajja bukka. Security guards bagala bachala n'abami nawe sente ogenda kubanga ofuna ennungi ddala. Fresh Mind International Limited ogenda ku offices za Bwali Mengo Makai Road Mabega West somero lya Sir Apollo Kagwa primary school. Ogenda n'empapula zo n'ebyobuyigirize passport n'empapula zo ez'obuyigirize okumanya ebisinga osobola bakubira ku noti 7 noti 4 23 noti 7 noti 4 23 16 ne noti 7 83 18 325 mu 2 noti 7 83 18 325 mu 2 okumanya ebisinga okwo ebyo. Nzikizana nkutegeze kama somero ga Fire High Schools ngabagamba nti Fire High School Mpelerwe somero ya Dande boarding ya bawala n'abalenzi ndiviradda kusini esoko kutuuka ku yomukaga baga nti iri ku musingi gwa Islamu nenga nenzikiriza endala zanirizibwa bagamba nti okuwandisa abayizi ku luyo kugendera Damaso ono ngosanye okugendayo owandisa omuyizi yenna asome ate yo primary school Mpelerwe Gazo Road baga nayo oluyo okuwandisa abana kugendera Damaso ngesomero liri wagazi n'environment y'abana nungi nnyo esobozesa omwana oboolyawo okuzuula ekitone kye okuzuula ki kyasobolera ddala okubanga okola oboolyawo okubanga afuna ebyenjigiriza ebisingira ddala bagamba nti okumanya ebisingawo batuukire ku ssomero Mpelerwe Gaza Road oba ku noti 7 noti 2 96
1943 okumanya ebisingawo osobola okutwala omwana afuna ebyenjigiriza ebisaanidde ate kale ebyebizimbisibwa birungi sementi omwamulembe ate ajjudde